kati ate waliwo ansa eri asrah min hadha eyanukula bannabi abuwangwa abalowooza nti eddiini zengenyi ebyobuwangwa byabwe kyekikolo balina otubuulira gwe bavaamu bwe babeera nga bava mu adamu abul bashar babeera mu nsobi ennene etatendeka kubanga omusajja gwe bavaamu nabi minal anbiya nabbi mubaki mu bannabi Allah okutonda omuntu ng'amutonze amujja mu nabbi bujulizi obulikkiriya eri omuntu okubeera nti nno yatondebwa lwa ddiini nam omuntu ku nsi aliko lwaki aliko lwa ddiini Allah kyava amutonda ng'amujja muki ng'amujja mu nabbi woli gwe lwa ddiini kitaawo bw'ovaamu adamu yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala teyamujja mu musajja mulongoofu owa bulijjo wabula min nabi minal anbiya yamujjira ddala mu nabbi kulaga nti nno omuntu ono yatondebwa lwaki lwa ddiini kale mu bufunze ab'ebitiibwa nabbi adamu alayhi salatu wassalam yali nabbi wa Allah teyali munnabi abuwangwa kakati nekitegeeza nti bannabi abuwangwa be bakola deviance be baafuluma ku luguudo baafuluma ani sirati almustaqim ne bagunjaawo ebintu eby'obukafiiri ne bava ku buluŋŋamo obwaliko kitaabwe adamu alayhi salatu wassalam singa bagamba nti iffe twagenda okujja nga bajjajjaffe be tuvaamu bali ku ekyo nga tukubuuza nti kati ffe nga bwe tuli olwaleero abasiraamu olwaleero tetulina bagenda tuvaamu bajje basange nga naffe twali basiraamu of course weebali si bwe kiri kitegeeza al ibra si kyekyo kiwasangako eyaliwe olubereberye asobola okubanga yali ku kituufu ng'abasiraamu tuli ku kituufu ate asobola okubeera nga yali ku kikyamu ng'olwaleero bwe tuli waliwo abagenda okujja basange abali ku bukatuliki waliwo abagenda okujja basange abali ku busiraamu waliwo abagenda okujja basange abali ku busamize singa okusangawo ekintu ekyo kyokka hujja bujulizi obw'okwesembesa ku butuufu bw'ekintu kitegeeza nti awo bonna bali ku kituufu asanze bajjajjabe nga basiraamu ali ku kituufu asanze bajjajjabe nga bakatuliki n'abeera ku bukatuliki ali ku kituufu asanze bajjajjabe nga basezi n'abeera musezi bali ku kituufu asanze bajjajjabe nga batemu n'abeera mutemu bali ku kituufu wahakati kitegereka bulungi kakati ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyavazzaayo abantu ku kikolo ky'okwetegereza ludda wa gye baava